system yonna okwongera okutereera ng'otuse ku kino ekya parish ng'okivuddeko. But even at the constituency level, district emu yokka eya Mukono, for example, sina kwogera ku Wakiso oba Kampala, Mukono yokka district eyina more voters mu gundi ya Bulonzi okusinga almost the whole of Karamoja sub-region. Only Mukono district eyina abalonzi 35,000. Karamoja yonna eyina abalonzi 32,000. So kikulaga nti only one district, ate nga district emu eyina abaka bange eyina abaka banyiroze naye baka nga 6 oba 7. Yesu talika na Kifuma Mukono talika na Kifuma noja Mukono municipality, Mukono woman MP, nogenda eri Mukono South, Mukono Wakayondo, noja wane wa Mulima Mayuni bali batano. But against Karamoja, I think Karamoja has like 31 members of parliament, almost on the same population. Kati, of course, mulimu ebintu ebirala ebizibu bingi, mulimu geographical problems, mulimu problems by'amakomu, ebintu bingi may not necessarily okubanga tu, but olaba nti representation yenu omuntu omunti okati bano bali abaka batano against 31 almost the whole region. So olaba kati ekyo bwe kivaayo then kituuka ku parish development model. Ku parish development model we answer yandibadde egamba nti zino million 3.4 gye twogerako eza families zo ziri mmeke zirimu, because kino kibuuzo lutaki baga nti oyinza okulaba nga parish nene, for example nga Ganda yemukupa Ganda is a village kiri wano mu Wakiso Nansana. Ganda eri mu parish ya Chebando, but that's just Ganda village. Abantu berina ekyalo kimu kyokka kirina abantu almost nga bayinza okuvuganya ne district yemu probably nga Nakapiripiri oba Amodati. Ekyo kinyini kyenkugamba. Yes, kakati however boba design aba program ne bagamba nti mu bantu abo boolaba abangi bwe batyo oyinza okubanga bangi naye mu zino families zetwogerako 3.4 million families nga balimu batono even mu abo abangi. Nga parish emu se eya Kabongo oba eri se Karapata parish eri ku Iki county nga bonna abantu almost 99% bagwa mu category eno gye boogerako ey'abaavu mpunga byoya. Kati wano nga parish oyinza okiraba nga eri Butambala nene erimu naye nga bw'ogibala parish erimu Mwanga erimu Kaduna Bye erimu kugamba ogenda ogibala abalanga ojja kusanga abantu abaqualifyinga ku ssente zino tebawera wadde 50 mu parish yonna. Mu kusigenza category gye baali bagamba nti omuntu ono alina okuba tayingiza ssente, tayingiza ku ssente, takola ki. So kati oli omuntu gwe twogerako afaanana bw'atyo nga tali, but problem gye twakola ekintu tekyasooka kuvaayo kubanga data yali alina okusooka okuva nti oyinza okwogera ku parish naye kategori y'abantu be twogerako mu parish bangi naye abagwa mu kiti kino kye tutajetinga batono. Waliwo obuzibu ku kino kintu? Ndowooza waliwo obuzibu bwali bumu twapapa okutandika implementation ya parish nga by implementers. I think Office of the Prime Minister, PDM Secretariat balina okusooka data ono n'afuluma. Mwebyo mukulu wange ati Kiwanda bw'avaako ne kuddako Omuyanja Ssenyonga njaga kwebaza ababaka palamenti bonna twabayita mu recess olunaku lwajjo ne bajja okubeera abava mu Uganda tufuna ababaka nga 7 nga bazze mu meeting bajje mu recess ne tutunuulira watali kwesalamu abadde n'abaka ab'NRM abaki watali kwesalamu nga nti lwali tuzze wano nga twewadde akadde tutunule ku bizibu ebisoomooza regioni yaffe. Medium gye twasooseeko kinjaga kugaziya ku Kiwanda twabadde tufuna ensonga ya equitability, obwenkanya mu ngabana ya resources. Ekya parish model just ekyo nayo tip of the iceberg. Ne twesanga nti wano ewaffe of course tubadde tulina wano policy nze mbadde mu byobufuzi ebigaa nti okutematema si kwe kulungi, okujegula ne mufuna obutundu obungi, mwongeza ssente za gavumenti eziteekebwa mu kudduganya gavumenti
ne mutazitwala mu kola mirimu n'olwekyo nga olusi kiki gwanga sikirinde taze naye enkula y'omutwe yekuwa ensala yago meje oyinza okuba gwe ekimeme eyo kisobola mulimu omusajja nga yiri basala ekimeme yatoyawula mutwe nampuma kati oyo nagiviirako ddala nagamba kati netutuula ku equitability nga one government service delivery unit ziriridawa bagamba nti buli ewali egombolola wateekeddwa okubeerawo seed school wateekeddwa okubeerawo health center 3 okay n'ebirala actually ne parish baali bataddewo health center 2 nga waliwo akalwaliro aka health center 2 akasookerwako bagisazaamu busaza kubanga baali bakoze obulwaliro bungi tebulina basawo ne wano health center 3 kati ejja n'ebintu bingi baba bagizimbye ejja n'amalwaliro ne maternity scan n'ebyala okujjanjaba okusookerako okw'omuntu owa bulijjo nga kuli awo kati ffe tetwesanga ng'era ne mu magombolola tulina amagombolola matono kitegeeza seed schools tulina ntono kitegeeza health center 3 tulina ntono kati bwe tukakumiruka twagenza okugabanya sente za akawumbi ka parish development model ng'abagenda okusinga okufuna ennyingi ba eastern uganda kuddeko western uganda kuddeko northern uganda actually nga eastern uganda egenda kufuna bilioni 3.3 bilioni 13.3 this financial year ku 1 trillion fenga tugenda kufunako 17 wano mu central region nga ate ffe tusinza abantu tulina milioni 12 ez'abantu kizibu kivaawa mu parish obunene bwayo obona bwe Kiwanda kyogedde bulungi nnyo wesanga parish ng'erina abantu bangi senga bali bagati tunoonya bawejjere bokka then survey yalaga nti mu western uganda entungamu mbarara tewakyali baavu ekyo tebandi tuteewadde 10 yes survey yali eraze nti eyo abaavu mponga byoya byaggwayo survey kwe kunoonyereza bayubos babakebera baga nti western uganda entungamu chairman wa district yavayo n'afirma statement nti sente za parish development model bweziba zinoonya abawejjere temuzireeta waffe teri bawejjere kati eyo tetwanditutteyo senga ye yali formula newali ebisenge naba tutteyo 10 ku parish n'olwekyo ne kituleetera tetugenda kubyogerako tukooye okulamentinga kawefube buli mbaka gwe yagenze naye mu constituency tugenda kola national average eya population tukole national average y'emiruka ekikulundi okukola emiruka ne sub-county si bizibu olina kufuna resolution za byalo za parish na za district council kati district council z'awafu wano zonna tugenda zigamba namwe mukole emiruka mingi newali amagombolola amanene tugasalemu tukole amagombolola gali agakabaka gagenda kusigala kwa olwaleero bw'oyogera ku Ssingo ono muva ku Ssingo waliyo district nyingi naye tulinayo omwami wa Kabaka wa Mitaani eyo Mukwenda aliyo omu era likyali ssaza lyani district y'Emityana ey'Mubende ey'Ekyankwanzi ey'Ekasanda n'Ekiboga so egombolola y'Obwakabaka yo ejja kusigala nga bwekola ki nga bweri n'ebino ebyokugabana ensimbi y'omusolo ebyo tukole kyenkani tetwandibyagadde kubanga bitekawo busunity bungi naye ate abalala bye bakoze kati mwe mutabikola abaana baffe abali mu magombolola amanene batambula distance nene okugenda okusoma mu day school med eyo abawala abamu ne bafunirayo embuto ne batamalaako okusoma kyova kati twasazeewo ekyo tugenda kikola ono kyayogeddeko electoral commission emaze emyaka 20 nga tesalanga constituency ng'esinzidde ku population census emyaka 20 mwemuyomba kati tugamba omwaka guno kyebadde batera okukola population census results zaayo bazifulumya okulonda kwaggwa dda segona singa olwe constituency B si bbiri zokka
kati tetwagenda ku bantu bungi bw'abantu ku bungi bw'abantu nesegola ina constituency emu naye omanyi gyava ava eri ewakiso emiliyoni z'abantu zimanyi zakiikirira ebakka ava eri ebakka waffe eddambwe gyava najjasala n'atuuka wane ku lw'emityana n'asala n'agenda ebuddo eyo yonna mubaka palamenti omu ne b'omugamba olwaleero ku bantu obungi bw'alina ekyo mukyalo ekya Sseggona omubaka omukyala owawakiso naluyima ettundu lyatwala n'abantu abalimu yandibadde constituency balibadde bagisalamu n'ogenda ku Malende ani asalamu no Malende ate kati twagala tuddeyo omanyi obunafu obuzzeewo nja kukubulira mu byobufuzi nti buli lwe batugenda ne mu delegates conference z'ebibiina kati asooka constituency tuzisalamu emirundi 3 okusinzira ku obuvunanyizibwa obusalamu constituency bwaweebwa electoral commission okay constituency ne bagamba nti population buli lwe tufulumya census etteeka libalagira okusalamu constituency ng'okubala abantu bwe kugenze nga bakozesa population quota buli biseera tugenze mu kulonda naye bagaga omwaka gumu nga lisaasi zifulumye era ne baga nti senga tekikola mu mwaka ogwo nga mulate mukikoze mugende wa judge wa Supreme Court atekewo tribunal naye buli akakodya kabadde kalewo akakodya akabadde kakolebwa olina kikola mu mwaka gumu kati baleeta okulonda bekuggwa anti kugamba badde baleeta nti okulonda bekuggwa bwabaawo provisional results sizo zisinga bagamba official census results eziri approved ezo bazifulumya okulonda kwaggwa dda kati bekubanga kwaggwa kati ne bazifulumyanga kati nga kuliddako electoral commission n'ebyo abantu bagenda okuzuukuka nga omwaka gwayitawo nga kali akawaayiro tekakyakola kyovalaba kati twagenza obbaga nti omwaka guno tubale abantu tugende okutuuka mu myaka 2 ng'official results weziri electoral commission eteme constituency ng'esinziira ku bungi bw'abantu maybe bino bebivuddemu kizibu nnyo kati omuntu ava mu central region okuwangula delegates conference y'ekibiina kyonna umwe muyina abantu mugenda okutuuka nga bali abalina badelegates bava abakiise babajje mu constituency oba ku sub county level muyina superior sub county muyina ntono bali balina nyingi mugenda okusanga mu abalina abantu abangi amaanyi gammwe mu conferences z'ebibiina okudetermininga abakulembeze nga matono n'ebyobufuzi kibadde kinafuwa kyova olaba kibadde kizibu nnyo omuntu wawano okugenda mu political party n'awangulamu obwa president wankubadde ate wandigenza okujja n'abantu bano b'olina abangi nga olwedde mwe mugenda okubeera ab'enkito sigamba nti omuntu mumuteekeyo ku BCC si ekesi gyenkola naye ekitundu ekirina amaanyi kiba kirina eddoboozi lya nkizo kati nga boolaba Kenya Mountain Kenya ne Rift Valley ebyo ebibiri birina eddoboozi ddene mwani afuga Kenya era ofuuka otya omukulembeze w'ekibiina kyonna kyoyagala mu Kenya kakati wano ewaffe tetugamba nti tugenda gikozesa ng'olutindo media ogenda okuteekako abantu bawano no abantu bafe wano benkanya ate kano nako kankatangaze media benjogera ku babaka ku central region kati gyetwogerako ye Uganda made simple tokyasolaga nti njogera ku baganda nze ntuuza kokasi yange substantial number venza n'okuba si baganda naye nga bammemba ba Buganda ki kokasi kati twogera ku region eyina abantu bonna abantu abangi etafunye kyesaanidde kufuna yensonga ye program ya leero kati ne mbanyonyera ku bya constituency Buganda miruka mitono namba za abantu bangi bali balina abantu batono emiruka mingi mu namba ne tufiirwa nentuka ku kya constituency nenkubulira nti badelegates abagenda okusala w'ensonga mu bibiina
abamu babajja oyinala musumanyi bajja ku magombolola gwe bwobeera n'amagombolola batono ba delegates bagenda kubayo baki Kiwanda balina kwegayirira kugenda mu kakokasa aka Karamoja agambe nti abananga abakaramoja bemutannoza munzaale kati obuzaale bwa wano naye nga wano wandize n'ennamba zo nga gwogere nti namba zange benziteeka ku mmeeza bw'oba toli nange tojja kuwangula Medi agamaanyi gabadde gakendeera kyova abe twatudde mu Buganda caucus ne tugaa nti nedda okunyagibwa kwa modolo eno kuweddewo tugenda kukolako tetwakomye okwo Medi ne tugenda ku royalty Abanyoro bwe baafuna amafuta ne bagaa nti mwategeere tugenda kukola oil roads kati waba Kiwanda bwe wava gold gwe batunda Kasanda Mubende wava gold naye otuukayo abe Mubende mu kifo ky'okuba balaba bajasi kubajja mu birombe teri district zayo wadde 10 kyefuna okuva ne bali abaafuna ne batugamba ebyennyanja president yayisinze naga nti Nuuni yesingana ejja kusingana amafuta nebo tunulira ebiguudo ebigenda gye bajja empuuta n'obubi obubiriko olaba nga abajja obuzi ne babbayo ate bisinga byonna biri wano urbanization neereta obuzibu bw'okuba nti n'omusenyu oguzimba guva wano ekikubya enguudo z'omu byalo za wano zonna motoka ezitagenda kukyuka magulu 10 ezigenda zisimayo omusenyu nze waffe luguudo oluva ebulo ogende Ngando lwa breaking almost kati abantu baagala kwekalakaasa ekyalu breaking galoole ag'omusenyu galoole ago tekasasulayo wadde n'ekikumi ku ma districts gaffe tukati nedda tuddemu tutunulire ne royalty zino kubanga mu Mineral Act twaziteekamu twaga government tugiseeka akazito erete teeka regulation ku royalty obudde nga bukyali buli ate bino bitwogera n'ababushi yabajja kufunamu n'ayina egombolola eddene ng'ali nakapiripiti bekinaba kigenze mu nkola naye ajja kukola ki kufunamu n'olwekyo si necessarily tikigasa ffe kati twagerako ti Buganda bifuna ssenyiga ku lw'amaanyi gaayo mu byobufuzi bya Uganda eggwanga lyonna litekukolola so kyetwagala tukole tetwakomye ku Medi ku nsonga ezimu zetwayogeddeko twatuuse Kiwanda yali mu parliament ne tugamba regional tier neegaana because ebigendwa bya Buganda tibyategeka ne constitution si limbo nti ebintu ebifuba bitegeka sigwanika nti article zitakola we tuziterekanga mu semateeka tubagamba be kiba kyagaana ekyo tukigene mu constitution tuzeewo medevano nzirayo Nairobi tuzeewo engabanya y'obuyinza n'omusolo ng'etegeerekeka mu devolution system ng'eyo Kenya bagavana kati Kenya abantu bavudde ne mu masenate bafuuke bagavana abamu bavudde kuba secretary for cabinet bafuuke bagavana kubanga eyo wansi kati wakola neno yesanga kiruma Medi ng'okusima toilet ewamwe masulita wakukyala ejo kasomero kawa kalipe watuga masulita nga toilet yawo lugungudde toilet ye primary ye lugungudde ng'okugisima weetaaga PS ajiwe sente basime toilet biri Kenya biriwa no wane waffe asime pitlatuli ni kabuyonjo eyekinya eyenkoma wetaaga PS bagabye ebitanda ensonga zino Medi twazitunuddemu ne tugaa nti okay nakino tusanye tuddemu tukigabane ekyala sewo Kiwanda okimanyi bulungi nti olwaleero permanent secretary for treasury nze muganda wange waffe Butambala Ramadan sogera kuyenga omuntu any other permanent secretary bukeere kyalaga nti sente tubadde tugenda okuwa Mubende tetujja ziteekayo zetubadde tugenda okuwa Wakiso aneze twabawadde muzikomyewo so olwokuba tetulina entrenched provision okubanga tusharinga tutya revenue eggwanga netuga nti eno gye tutadde obuvanyizibwa bw'enguudo bwabiki sente zetukolektinze mu ggwanga eno percentage yo ya local government gwe tokkirizibwa kugiwa kirala okugjako local government
neka tukyali ku kisa kya Namudu ya PS. That is na Minister of Finance. Bwataba Gobi aba under secretary. Damulira and Edward. Ya accounting officer. Ye under secretary. Yasalawo. Ya kasente kagende ku kyalo ka Simena Ikondo. Enaku zino Minister Ochieng yawadde bake ebitanda 10 buli constituency. Nenga minister yawe ekitanda kigenda mu kalwaliro. Olina kujja wa minister wa health. Ofune akagenda. Oba olina kujja wa Nabbanja. Egombolola ya mwefune ka pichi. Chairman kana avugo we gombolola. Simple can't do. Temusobola kubeera mu ggwanga nga lifugwa bwerityo. So kyovolaba twakoze kaweefube ekiwanda. Kyensula bino tebiri partisan. Tuludde nga fe region yokka etatuuza lukiiko nga terutunuulidde ebyaffe bya bufuzi nga nti naffe nga region tuyimiriddewa. Kyova mu January tugenda kuyita Tabamiruka. Wabakulembeze bonna abali elected. N'abantu bakiwanda abakulira ebibiina nga tugise common challenges ne tulina okuyimirirako ffenna mu byenkulaakulana. Kokasi ejja kunoonya ssente efandinga olukiiko olwo. Kubanga olusibo lwe tubadde tubirekera Katikkiro nabagamba abo bali mu byabwe bya Baganda. Kati kuno tugamba no kati tusobole okukonveninga olukiiko because mendi bino bye tukomplaininga tetujja kujja ku radio wano tukomplaininge. Kubanga kati gwe oli speaker wa abantu nti onooleta mulamu ekyakuleseza engabana Mamudani, Professor Mamudani, Mahmoud Mamudani yali wano mama nabalira tugulawo twali mu Hotel Africana nabati yewunye region central okwona abantu abangi ninga tesinga okubeera enjavu akati abasinga kuba abantu abangi sente tufunye entono onagamba tulina okulima okuvamu ensimbi konze mutukoze mutyemu abali eyo sente we konze nakudde oyogera konze kankwita otubuulire ekirujo tulese babiri abalina sente ono yaliko sentebe okusomozebwa kuno kwenyina naye ko yayina okusomozebwa kweyina ko yayina Obuganda obugambye nti mutegeseewo ki mu January omwaka guno tugenda kuyita Tabamiruka eyabakulembeze abalonde reason twandigambe Katikkiro agiyite n'olusi bwe tukwate ekkubo eryo batuteeka mu kasenge byabaganda yeti Buganda awesuseewo batukiitinga batulangira Buganda yeti mu Buganda n'omukyewuli alimu n'omulanga alimu ayagala ekkubo eddungi ayagala amazzi ayagala ki wana abantu we bafurire atega emaanyi nze sirowooza nti okusenza abantu okubanga America eyina amaanyi kubanga ebadde efuna abantu okuva mu nsi yonna ensi ezeekuniza nezigamba kano kaffe tezifuna maanyi tezifuna talent tetusobola gamba nti okusenza abantu ne bajja ne bagula wano bakola akatale ketutundamu muwogo ne bakola buli kimu n'okuwasa wano mu Buganda ffe tusinza okuwasa mu tribes ezitali zimu okutali musango ne Katikkiro waffe ennaku kino twali ku mbaga ye nga muwala we omwami amutwala weteeso era twaliyo bulungi n'amuwaayo nolwekyo awo twasuseewo kati olwokwawo twatuseewo buli ayagala tukangakanga ebyo byabaganda balabye ebyo tugenda kututwalayo ekyo n'abantu baffe babadde beetya nga manyi kakati waliwo yangamba nti bona olyogerako gwe muwanga oli national leader bajja kutunuulira nga secretarian leader ne bagamba nti nfuule mukatya national leader nga sina wenva kubanga mbikabuze bitwayogeddeko for example Kiwanda ova Mubende ewammwe waliwo ekibira oba okimanyi ekiviira ddala eyo ewammwe nekisala ekijjira ddala nekiyitawo nekijja ebusujju nekigenda kyekikwata newaffe kaweweta senga tutambulanga bwe tutambudde mu kitundu kyaffe emyaka 10 egigenda okuddako tetugenda kuba na kibira kyabo kiri nakyo forest tugenda kuba na byakaletunsi ebyo twebuuza nti biregawa kyova twavudde ntuga nti nedda n'ebyo tubitunulemu mutunule kya constituency twaliye engabanya constituency buliwo abantu tulina bungi ffe Mukiso Busiro oyo naye constituency tulina ntono iki gye wali gwe
iki akikira abantu 20 oh iki county mpaka parliament yes iki county Naluyima zaludi constituency sibiri tulowo eryemu kati eryemu eya Naluyima aveno Ntebe n'agenda paka wo mu kusalo kusomero wakoma mpaka wa Mikka n'agenda lwa Mikka n'akwata bombo ayita Kiroro oyina mpaka mukyala kubanga mwakozesa municipality kuba mwakozesa family gama nti buli district twagamba buli district omubango Naluyima era namukakaza kuwabula akalulu awo tewatambulira maybe ekisooka ekintu kyokusala mu constituencies engabanya y'amazima ekisooka abamu kyalimu mwakiyise equity bakizira mu luzungu equity engabanya y'amazima alindako ekifuna mu luzungu equitability yes kitunoonya as a principle yes Central region nti kyobane mu Bible bagamba give Caesar what belongs to Caesar and give God what belongs to God ebya Kaisari bya Kaisari Caesar ali muntu kabaka nabaga mu luzungu Caesar ebya Kaisari bya Katonda bya Katonda bino betubasaba ate tetubasaba kutuwa kyetutakola ne mu revenue generation lero kankituseko kankidelivaringa bulungi wakamedi mu revenue URA ezekozesa ezekuŋŋaanya trillioni 25 trillioni zigenda kuba 25 80% zigenda kubeera generated mu Central Region 80% kati Ssentebe kyayogerako kikulu nnyo waliwo n'ebintu ebirala kati for example obalanga town councils when I Ssentebe actually twawandika ekiwandiiko mulundi wetwayitwogera nnyo ku town councils nti bw'otunuulira town councils engeri gye zaagala wandi nagendako mu region emu ne mu district emu naye nga almost buli muntu kayise town councils oba kweno n'okwata eno oba kweno n'okwata eno ate town councils zirina budget nene nnyo era ezimu ku districts ezakimanya kino zaaba ku birala byonna n'obutasaba district and they concentrated their town councils and we have fewer town councils but maybe kyenjagala katono nnyo maybe okugamba ku Mwanga nti this is a good move naye butogera ku kyemisolo still omuntu ayinza okugamba nti services in terms of services maybe one era services zisinga much as we have fewer parishes nebo ogendanga mu district nga Wakiso bogenda ku use of like pipe to water it's the district with the highest usage of pipe to water district nga Wakiso is the district with the highest use of electricity in terms of domestic basinga okozesa amasannyalaze aga domestic neokubera nti gasaasaanye enkola gye mukola UPC egikola mu kulonda kw'ekinaana enkola gye mukoze UPC egikola nesala emiruka nambozi ekinsomesa girimandali enanga okitegeeza manipulating okutaataganya ensalo mukifuna muki no mbadde kyakulaga nti kiri of course kiri mu politics wasi gwe sagala genda mu kati kiriwo kya UPC ngambe kati kino Mwanga akirese mu ngeri bbiri Mwanga ne kokasi yakitunudde mu ngeri bbiri yakinudde mu ngeri eri economico ne mu kugabanya engabanya y'ebintu kubanga engabanya esinzira ku namba y'amagombola g'olina emiruka gy'olina ne district z'olina waliwo ebintu ebijjaga nti every district ejja kufuna road unit erima enguudo for example kati ne bagamba Wakiso ekombayininga district endala nga 6 naye erina road unit emu nosanga go district endala oba na park oba abim nga nina road unit nenge ina kilometers bobala kilometers ziri ku ground ezirimibwa era jja kusanga nti enguudo zaffe mu Central Region jja kusanga feeder roads ziweddewo olw'ensonga nti ate n'amafuta badatuka ati buli district tujjajiwa amafuta ga milioni 3 for example naye bawadde amafuta mangi but road unit yammwe ekutuka mangu olw'ensonga nti mumwina coverage nga neneko kati nze mbadde kyembadde nkutunuzaamu kibadde ku bino ebirala tubikozesa because yes tuyinza okuba nga tulina Mityana oba Wakiso tulina fewer sub counties naye bwe tutuuka mu services ebirala bino ebiriwo
nko mazza ag'emidumu because I don't think mu bantu waliyo district esinga amazza ag'emidumu bwe tunagenda ku statistics esinga Wakiso Wakiso district water coverage is okubeera mu Naikonde name pipe to water we need to go there but ogera maybe ku rurere kubanga Wakiso tekyali nnyo electrification ensasanya y'amasanyalaze kati medo ojja kutuuka ewuwo ngo ojja kutuuka Masuulita twagala kibuga Wakiso twagala kibuga ojja kutuuka Masuulita kibuga yes masanzi kati bino bye twogera kwenza okukatuza district nga Karenga nga tebalabanga wadde ku kikondo ky'amasanyalaze but the whole district Weringa district yes bayinza okwafuna muzine bya quota system road unity n'ebirala but even the service however I support you 100% nti distribution ino lokuba nti jiranga eri attached ku administrative units because it's attached to the district, it's attached to sub-counties, it's attached to parishes. N'abala batuulize kyaki balina okumanya nti kino kye mwogerako tekigenda gasa Buganda yokka naye kigenda gasa n'amagombolola agamu agabadde nga yo nnene nnyo. Yes. Kino kyali kyabyabufuzi. Si kyabyabufuzi kyovulaba nze saga taking a political line. Kyabyabufuzi because nenda kuwulira ebyobufuzi on the Institute of Political Science. Baga politics is who gets what, and when, and how. Ani afuna ki di era lwaki. Kati tosobola kubanga olina abantu bangi. Tosobola okubanga muina voice etegerekeka mu parliament tuli batono. Ate nekyala medical nkunge naffe wano. Tosobola kubanga ffe dominating media. Namu wano kyova leero gofu olidde empanga. Temusobola kubeera nga ffe dominating media ne tutasettinga narrative. Maradio gonna ge bawuliriza n'ama TV. Gonna ga wano radio ntono nnyo mu Kampala wano ezisinga okuba ne talk shows ezoogera Olunyankole. Simanyi nti waliwo katono nnyo mwanga keyakonyeeko badde njagala yes kyemagamba nti elite yaffe wano kati nkiteeka ku elite yaffe wano elite yaffe wano yekyali dominant mu sector zonna kati okubanga batuseerera nga tuyina amaanyi tuddemu twekunge nze sikkanya nakukyaga nti abantu baffe baavu tuddemu twekunge mu ngeri etegerekeka tugambe nti bino wadde Kiwanda oli NRM NRM yo nyweza omugabo gwaffe bw'ogendayo ng'ogenze kaayanya mugabo gwa wano tugambe NRM gwaffe gwo gwavuddeyo okay kubanga kati oyinza okwesanga Kiwanda ye vice president yekka owa region atali minister ngabala sisaga kigenda mu banjo nga ati abala sibatunulidde bungi noza okwesanga nga mu ba vice president ba kati vice president wa region wa Buganda. How do you become Republic? Batukaba nti vice chairperson owa region ya Buganda bafulumya cabinet nga taliko utya ati mudebuze byabufuzi so kyenvudde gamba otya tusobola media bamanyi gaffe begaserebye tusobola kutya okubanga tufuuse banafu nesifayo gavumenti eriko tesobola kubanga tufuuse banafu nga gavumenti president ayina atuulewe n'alonda vice president nemutafuna ne bajja ne batuula mu Segerega n'oba speaker wano ne mutafuna ne deputy no kwabi byaseke seke wegamba nti Kiwanda abeera kutegedde begatayibwa abeera tetutuka mugamba speaker temuyina ne mutuka kuba prime minister bana ne ba deputy baabwe can you imagine Nabanja ne mutuka ku mumyuka we Rebecca Kadaga ne mutuka ku mumyuka we simanya dako Moses Ali ne mugenda ku mumyuka we Nakadama ne mugenda ku mumyuka we Lumumba era nga mmwe awona ne mugenda ku chief justice ku mulamuzi nga nawo temuliwo so increasingly okuba temwekozeemu manafu olwawo mulimu guno gwe tutakoze amaanyi gaffe mu byobufuzi gagenda gakendeera nga we are becoming a group you can ignore.